y'Ewandegeya yekutta Omuyindi ayitibwa Patetotal erisangibwa Kikoni wali e Makerere mu divizoni ey'Ekawempe. Kigambibwa nti ababiri bano bakola mu kampuni y'emu era nga Patero yakulira kampuni eyitibwa HJ Oil Uganda Limited. Abeerabiddeko n'agaabwe balumiriza nga bagamba nti Patero ye yalumbye Michael ng'agamba nti amuloga. Akolera Kabule eyava wano azze n'afuna obutakkanya ne supervisor waawo bonga babiri babadde munda tusobodde kumanya kikiriwo tugenza okulaba ng'oli bamuteeka kabufumise atambula bamuvuga nga amufumise ekisowa tuwadde ne tukakolako tukoye ba investo tuyisa obubi ng'ewaabwe batuyisa bubi okitegeera baddeyo ewaabwe bakolereyo effujjo wano fe tuli Munnayuganda okyakati abo aba afudde ewaabwe batuyisa bibajja ne bakola effujjo bamuprotectinze. Omusajja afudde ebyadda naye batuyisa bubi mbutuufu. Omuyindi ono bandimukubyemu embooko nga 5 kubanga bwe tudde ewaabwe batuyisa bubi ffe abaddugavu. Ekyeŋŋamba singa oyo Omuyindi bamutuwadde ne twakola ffe kye tumukola nga ffe ne tukakkana ze ne bamutwala. Tajja wona era kati bwe njogera ayinza bba n'ateera n'okufa. Amusaze bulago wano bulago buno bwennyini wano amusalidde ddala omuntu etajja wona. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire akakasizza okukwatibwa kwa Patero era n'agamba nti poliisi ekyagenda maaso n'okumunoonyerezaako era nga mu kaseera kano Patero akuumirwa ku poliisi y'Ewandegeya. Era nga abadde ayina nga kigambibwa abantu bano nga bino tebinnabaawo ebyokugezaako okutta Ssebbowa babadde balina obutakkaanya ng'era basooka kukolera wamu paka omu we yaggyibwawo oluvannyuma lw'emyaka 9 n'atwalibwa ku station endala. Kigambibwa olunaku olwajjo okusinziira ku Muyindi oyo yafunye ebintu ebimusiiwa ku mubiri era n'ajja ng'ateebereza okuba nti Ssebbowa yamuloze okugulanagana naye era namusaba obulago. Ssebbowa yabisiddwa ku kalwaliro akali ke bayita Medical Services e Makerere